Oh yes. Mbalamusizaako bannayuganda abali eyo mwe mwenna ate era nenyongera okubeebaza emirimu gye mukola nti mwebale kuba nga mugikwasaganya. Saif Pro of course nze abawo wano ku KK TV ate nenkutuusaako ensonga ezifaananako bwe zityo oba ensonga ezitali zimu na zimu, ensonga ez'enjawulo z'osaanidde okumanya naddala bwe tujja mu kitundu kyaffe kino ekya celebrity oba eky'omuntu serebwo. Olunaku olwaleero nkuleetedde omukulu ono Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ono bangi mumumanyi era muze mulaba vidiyo ez'enjawulo naddala zabadde akola nga oba bali mu press conference n'omukulu ono Bobi Wine. Joel Ssenyonyi ababadde bamweganyiza abaleseewo, bonna bonna ababadde bamweganyiza yabaleseewo. Joel Ssenyonyi ono omwogezi w'ekisinde kya People Power eky'omubaka wa Kyaddondo East amanyikiddwa bulungi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abangi gomumanyi nga Bobi Wine. Joel Ssenyonyi yakubye mukyala we omulungi gwe yafunye omubwati embaga eri scientific. Embaga eno ebadde mawuuno nnyo, ebadde yanjawulo nnyo, abantu abasinga kyabaguddeko bugwi ng'amaze okuteekayo ekifaananyi babadde tebakimanyiiko, naye ng'abagenze okulaba ebifaananyi kwegamba ne beewuunya nnyo. Ate n'ekirala buli omu n'agamba weewaawo weewaawo. Nkuleetedde olunaku olwaleero emboozi eno nayo ogimanyeeko akatonotono at least. Omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Ssenyonyi ate kati bali bulala ne mukyala we. Joel Ssenyonyi ono nga mubimanyi eby'embaga kasita muva mu mbaga oba abangi kyemumanyi nga party after party. Kaakati nabo olwamaze wedding yaabwe ne mukyala we ono. Mukyala we ono mwamulabye mu bifaananyi, mukazi mulungi nnyo, omukazi aweesa ekitiibwa, mukazi alina empisa, mukazi kwegamba omukazi gw'osaanidde okubeera naye gwe omuntu yeetaaga omukyala. Era Joel Ssenyonyi ono yamaze ekintu yakigadde. Kaakati olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi nga bwe nkunyonyodde nti party after party ate wedding after honeymoon. Olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi ateeka honeymoon kaabwe katambula bwe katyo mpola mpola, era bakatambuliza olunaku olwaleero paka bwe batyo. Joel Ssenyonyi atutte mukyala we ku honeymoon, bagenze ku honeymoon eyo amabbali g'ennyanja eyo. Akayanja we kali awo, kayanja kalungi nnyo kayira amazzi amateefu. Joel Ssenyonyi ono gyatutte mukyala we ate ne babanga beeyongerayo kwegamba n'essanyu erifaananako bwe lityo, era obulamu babutambuza bulungi nnyo 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 nga bwe wandirowoozezza. Abangi baali boogerera Joel Ssenyonyi ono nga bagamba nti talina mukyala alina biki boogedde bingi nnyo nnyo nnyo, naye kyababuukako munnaaye bwe yavaayo ate n'akuba mukyala we embaga. Mukyala we gwe baali batamanyi abamu, naye yaliyo mu mpolampola ng'era ebyamagezi obimanyi. So gwe munnayuganda ali wano ku KK TV, bubaka bungi obusingako bwe tugenda okuwa, era tugenda kuleetera embaga eno. Tukyalyetegereza vidiyo eno tulabe nga tugikuleetera mulambalamba nga terimu wadde akatu konna konna. Vidiyo weeri nga Joel Ssenyonyi wabadde anyumirwa obulamu ate ne mukyala we. Webale kubanga oli wano ku KK TV kutegeeza bingi bikyajja, bingi nnyo, tukyateekateeka bingi. Of course nkujjukiza nti subscribinga tube nga tusobola okuwa amawulire agafaananako bwe batyo, oba nga tosubwa bye tuba tukuleetedde wano ku KK TV. Subscribinga nyiga epesa eryo eddene eryolabaawo osubscribinge, sina kindi okirikinge ekidde ekyo kyolaba nga omaze osubscribinga ofune notification zaffe zonna, aye tube nga tutambula naawe. Tukujjukiza nti nno tubeerawo wano essaawa zonna, tubeerawo 24/7 ne tukuweereza ebintu ebifaananako bwe bityo. Webale kubanga obadde otulaba wano KK TV, nkugamba nti Saif Pro nze abaawo ne nkutuusaako ensonga ezifaananako bwe zityo. Omukulu Joel Ssenyonyi ebye bwe bityo bitambula, akyali mu ssanyu
akyali musanyu ne mukyala we nga bw'omanyi nga bakyatambuza ekintu kyabwe mpola mpola ne mukyala we oyo we yakubye embaga gye buvuddeko ennaku nga 2 oba 3 emabegaawo. Kale tugenda kuddamu ate tusiikane olunaku olulala. Weebale gwe Munnayuganda okubanga oli naffe wano ku KK TV.